Abaseno bagamba Osimhen kwe bafiira ate ne Chelsea naye gamba naffe tumwagala omuvubuka oyo ajja tukubira amagoolo. Golo ya Garnacho gye yakubye ku weekend over eri mu kwogeza abantu obwamabala abagamba ya Wayne Rooney yasinga abala bagamba ya Garnacho yasinze. Byonna tugenda batubidissectinga wano mu programu yo ey'endiba tulabe kyekigenda mu maaso ku club yo amawulire agafa ku club yo yonna kweno channel yo enganzi gye bayita endiba. Bwenna yakatwegattako subscribinga sharinga commentinga wansi awo tulaba ate kyekigenda mu maaso. Mawulire mangi nnyo nga bwe nkugambye naye tugenda tutandikira ku liigi ettaano ezisinga amaanyi mu Bulaaya nerozabusi bwe zatambudde Kimeeza tulegezeeko okulaba ebintu ebyo nga bwe byatambudde. Nze omuweereza wa Boris nze gogenda otambula naye nze omuweereza wa Boris Kimera nze gogenda obanga otambula naye mweno program. Arsenal yakulembedde Kimeeza essaawa zino alina obubonero bwa 3 era Arsenal bagamba kati ensolo ku kizigo kweri tuli bakulembera Kimeeza naye wa Ramsdale ndowooza bagamba ye balemesa ekikopo naye essaawa zino tebakulembedde Kimeeza kya Bungereza n'obubonero bwabwe 30 nga bagobye omupiira gwabwe nga basamba ne Brentford. Goal yabaddemu ku 0 yateebeddwa Kayava mu dakiika nga zigenderera ddala. Bakulembedde Kimeeza ne baddirirwa ttiimu ya Man City n'obubonero 29 yakoze amaliri ne Liverpool. Goal yabaddemu ku emu goal yateebeddwa omulenzi Trent Alexander-Arnold ne Erling Haaland yeefudde olwakabi kabejja mu kulengera akatimba ku Bulaaya kwonna. Y'omu ku top scorer essaawa zino era nga omuvubuka omutindo gwateekawo omutuufu gw'amaanyi nga Kevin De Bruyne okuba nga taliiwo naye obalaba nga basitobolinga era nga bagezaako era nga bakula nga bataddewo embeera yonna kyonna ekyetaagisa balabe nga basigala beekumira ku mutindo ogwo n'okuba nga babako bye bawangulayo sizoni eno nga bwe twali sizoni ewedde. Namba 3 ye Liverpool n'oyo akoze amaliri nabo bafungiza olaba nga abasajja ddala bali ready okupisanya n'ekintu bali ready okutuuka n'abasajja bagamba tukyanga mutujoga leero twatabuse Klopp olaba nga ttiimu agezezaako ogikyanga tereza bagamba nga Klopp bwaweze emyaka 7 ku ttiimu yo aba talina kyagenda kukolera kirala oba sizoni zimusanvu kuba myaka 7 bwaba tawangula batawangula naye essaawa zino mulaba nga naye afungiza agamba ku kikopo kundi bamusinga obubonero bubiri essaawa zino naye agamba naye ku kikopo kwali. Ttiimu endala nno eri mu kyokuna ye Aston Villa naye emiri oyo kayindo okumanyi musajja oyo mpira amutendeka endeseko clubs eziwera nga Villarreal, PSG, Arsenal yennyini eyo naye ndowooza ttiimu ezo ennene zigezaako okumulemerera okukwasaganya naye zino endala zi Aston Villa Villarreal zigezezaako era olaba nga aziteeka ku mutindo gwetaagisa agula abasajja be ku sente entono ate ne bajja ne baderivalinga bakubye Spurs goals 2 ku emu ku weekend ne beeyongera okwenyereza ku Kimeeza kya Bungereza goals abadde 2 ku emu olaba nga nabo abasajja si batene bafungiza. Spurs namba 5 Man U namba 6 yakubye goals 3 ku 0 jo olunaku lwajjo omulundi gwe tubale tuludde ddala okulaba nga Martial ne Rashford bateeberera ku Man U goal yonna. Naye nno ekyasinze oleetawo embiranye ye mulenzi Alejandro Garnacho myaka 18 egy'obukulu yakubye goal gye bayita overhead kick eyo yabadde goal nungi nnyo nyingi ddala. Goal eyo yakole eddalo tyakulosinza omupiira ogwo akalinzako ne kazako overhead kick eyo yabadde nungi ennyo Man U neridinga goal emu ku 0 naye embiranye weeri nti abamu bagamba eya Rooney yeyasinga eya Garnacho yeyasinze naye nja kukkiriziganyako n'omu ku balegendi ba Man U gwe bayita Gary Neville yabadde ku Sky Sports oko n'agamba nti Garnacho golo ye yasinze eya Rooney waliwo n'endala kubanga eya Rooney yagikuba 2-10 agikuba Man City mu February naye waliwo n'endala golo gye badde bagigeraageranyako yabaddeyo omulenzi Dimitar Berbatov oyo naye yakuba golo eyo yemu agikuba Liverpool 2-10 naye olaba nga golo y'akalenzi kano kataddemu obwongo n'obujagujagu bw'amaanyi kubanga kabadde over a certain distance naye ne kasobola okubuuka ne kakuba omupiira ogwo ku myaka gyako agenda ne kakola celebration yake ya icon ya Ronaldo so kalaba nga kalenzi kali kufaya talent y'amaanyi era abamanyi bakalinamu essuubi jingi bagamba singa kaali side eno ne Greenwood n'abeera eri singa ndowooza kika naye ebyo byonna kusalidde bwe nkulekeddewo naawe osalewo goolo ya Rooney oba eya Berbatov oba eya Garnacho gweriwa
gweri wa goal yakusigidde okunyumira eyasinga okunyumira kubanga ziggoal 3 kati naye genda ne Garnacho genda ne Lunyio genda ne Babato commenting awo wansi ate tweyongereyo. Ekirala kyetugenda okwogerako tebo ya Premier League bwetyo bweri nga bwe njikusomedde bwe tweyongerayoko mu mawulire amalala agatambulira ddala ku club yo tugendako Spain. Madrid yakulembedde Chimeza n'obubonero 3-5, Girona wakubiri, Atletico de Madrid wakusatu, Barcelona yande yakubiddwa naye yakoze amaliri Barcelona naye ali mu kifo kyakuna, Real Sociedad mu kyakutaano, kyamukaga Athletic Club, Real Betis, Getafe, Valencia, Vallecano bebe 10 abasooka n'abalala ne baddiringana nga tebo ye Spain nayo bwete bweyidde akalenzi ka Jude Bellingham kongedde okutiisatiisa abantu, kongedde okulaga nti butuufu bagenda bakalenzi kamutawaana nnyo kateeba buli match ke kamu ku top scorers akasajja ndowooza Dortmund teyabagula akasente kamujjaamu omulenzi omupiira agumanyi era alisopromisinga Abangereza bamusuubira amaanyi ndowooza ensonga lwaki na ssaawa zino bakulembedde ekimeza kya La Liga kaboolabaawo. Bwetugendako Italy, Inter Milan yagobye omupiira gwayo ekulembedde ekimeza Inter Milan n'obubonero 3-2, Juventus eri mu kyakubiri, AC Milan mu kyakusatu, Napoli, Roma, Atalanta emipiira bwekiti bwe gyagalizaako ttambula. Bwetugendako Germany, Leverkusen kabejja akuba buli muntu emipiira 18 ayinamu wins 17 n'amaliga mulundi gumu tannakubwa omweno season ye ttiimu yokka ku Bulaaya etannakubwa omupiira gwonna. Olaba nga Xabi Alonso omusajja yali ataddewo gw'amaanyi. Bwe tuddayo ku mawulire ga club yo essaawa zino nga bwe biyimiridde abateebi abasinga essaawa zino okwokya era ba top scorer b'essaawa zino nga bwe tugenda okulaba wano. Premier League Erling Haaland yakulembedde abateebi ne goozi 14, Mohamed Salah wa Liverpool goozi 10, Heung-min Son wa Tottenham wa Spurs goal 8, Bowen 8, Jack Callum Wilson Newcastle goals 7, Alexander Isak wa Newcastle naye goals 7 n'abalala Ole Watkins 7 n'abalala bangi nnyo abateebi goals ku Bungereza era abavuganyiza ddala ku ngatto. Si bye biri Haaland bwe yakuba goals 40 nga banne bakuya naye katolaba nga naye musajja bamutaddeko ekijiga. Bwe tweyongerayo Italy akulembedde abateebi ye muteebi Lautaro Martinez alina goozi 12, Olivier Giroud alina 7, Osimhen alina 6, Romelu Lukaku alina goozi naye 6. Olaba nga ne Italy awo abasajja amagolo bagakubira ddala. Yaguddako Griezmann goozi 9, yaguddako Alvaro Morata goolo 7. So Ebufalansa Kylian Mbappe yakulembedde abateebi era PSG yakulembedde ekimeza. Germany ale Kenya yakulembedde abateebi alina goozi 18, Naswind alina goozi 9, Soyu Glassi alina goozi 15 wa Stuttgart. Abateebi bwe batyo bayimiridde. Bwe tweyongereyo mu mawulire amalala, Arsenal agamba nti Victor Osimhen bwafiira Man U yamwagalako mu katale akakasama akawedde naye ne batasobola kumukansa olwokuba nti bali bamuseera akasente kali kangi walekalenga 18 wa pound sente mani zirabanga nnyingi nereeta mpola zimasookira nti ajja bakubba eggoolo. Naye Arsenal bagamba bandimwetaze omulenzi oyo mu January bagere nga bamukansa. Ekyoto kyabwe ekyamazima tekimatiza bulungi, baagala fire power y'omulenzi oyo Omunigeria oyo ajja ayongere ku goozi zaabwe ze bateeba. Naye ne Chelsea egamba nayo terina muteebi naye oyo kwesibidde so kati nde January wanaatuukira tulaba ani anaatwala munne ani anaatwalako munne omuzannyo oyo bwe bayita Victor Osimhen. Byebyo nno munnaye gwe badde atulaba ku channel eno byebyo byetusobodde okujjirayo mu dakiika ezo z'olaba ku screen zetusobodde mawulire tusobodde okutematema n'okulaba nga tukuweereza gwa anyumirwa ebyemizannyo nawe oli kweno program yo endiba enganzi. Subscribing and commenting sharinga kigambe ne muno abeere nga tutakwate tutambule n'omutindo gwa digital kati amawulire binawanga tukafuna digital. Gwe bale nnyo tulaba bagala nnyo embeere bulungi. Magic System, Red One, Shawty.